kubanga buli agivaamu agenda akyajagala. Teriyo yali agenze n'agimatira. Kibulaba ebintu bisatu teriyo muntu asobola kubijjuza. Ekisookera ddala adduniya, teriyo asobola kujjuza duniya eno n'aga nti nze duniya ngikkuse. Teriyo, era teriyo agenda gikkuse. Kibulaba buli kiseera anaafuna n'ataafune, abalina emikisa n'abo abatalina mikisa, ffenna edduniya etutwalira ku sipiidi. Teriyo agenda kuggusa duniya eno. Buli omu agenda agikola ki? Ajagala. Ekyokubiri, omuntu kyatasobola kujjuza mu duniya muno kwe kujjuza okumanya. Teriyo agamba nti nze nayiga namala. Sanga omwana omuto najja n'akuyigiriza ekintu, oluusi muzzukulu wo n'oga ekyo mwana wange mbadde sikimanyi. Teriyo yajjuza kumanya. Kati eduniya tekumalaamu. Ne bw'osoma n'otuuka ku ddaala erya purofeesa, ne gw'olaba gwe bayita dokita tannamala. Wama utiitum min alilmi illa kalila. Allah yatusiinyako busiinya ku knowledge Allah gye yatuwa katono. Kijiiko tekiwera, ffenna kwe tulwanira okwo. Kati teriyo asobola kujjuza kumanya n'aga nze namala, kubanga ebiyiika tebikola ki? Tebiggwayo. Ekyokusatu kwe kujjuza olubuto. Ani yali alive n'aga nti omwaka guno alhamdulillah. Naye obuwoomi bwokka tesiti ekoma ku lulimi, kasita bimala okuyingira mu ki? Ani yali ajjuzza okwagala kuno olubuto? Oba najjuza shahawaati, obwagazi bw'alina mu mukyala, ne gw'olaba asinda omugongo yekakata ku mukyala aga nti ndifiira eyo, tebiviikako. Teri yakkuta nakkusa olubuto lwe. Olina aga nti baana bange kendidde nnyo kuva mu nsanvu ndya, kati nkoze ki? Mpanise. Era abasawo be batetenkanya ne bakulaba nga ebitaffeeri bikumalawo, ne bagava ku kitaffeeri. Lekeraawo okulya ennyama. Waliwo gwe baatwala mu ddwaliro okumanya abantu bagenda kukusa mbuto, basawo ne bamugamba nti haaji gwa ku nnyama. N'agamba abaana be nga bamuzizza ebbali, n'aga nti sijja givaako, oba enzita esobola kuleka nnyama, kati nve ku nnyama ndyeki? Era n'agirya. Era omusawo okuga nti va ku mata, olina n'omukolimira. Kati teriyo asobola kujjuza lubuto. Teriyo yajjuza kumanya n'aganza omutwe gwange gwajjula, namanya byabijjula. Ekyo kyongamba tekikyayingira, mutwe mujjuvu. Teriyo yajjuza lubuto. Teriyo asobola kujjuza duniya kujagala. Naye twekkuse n'omuki? N'omutima ogenjala. Amaliriza faida eyo okusoma kwaffe bwe tuliko okukwatagana n'abavubuka. Omulundi ogwayita twali tunnyonnyola alwasaya, omuvubuka byateekeddwa okuteekako amagezi, byateekeddwa okutwala nga advices gyali eri obulamu, asobole okuwangula edduniya eno n'akhira. Kubanga obuvubuka ye stage omuntu gy'awangaaliramu nga nzibu, erimu buli kintu kyonna. Olwaleero njagala twogere
ashababu walfitina, abavubuka n'ekigezo. Fitanu byebigezo ebijja mu bulamu bw'abavubuka. Ebigezo bingi ebijja nga biyingira mu bulamu bw'abavubuka nga byakusoomooza gye bali, nga bw'aba tagumiikiriza omuvubuka yahlak, alina kuzikirira. Bangi abatambula abavubuka nga amuwaatu, naye ng'emirambo gyennyini egyamalirizibwa dda okutegekebwa mu ssanda olw'omubuyaga oguli mbaki mu bavubuka. Katunuulira alfitanu fi abwaabi shahawat, ebikemo n'ebigezo ebiri mu miryango gy'obwagazi ku sayidi y'abavubuka. Lam ya'rifuha al-aba wal ajdad, nga bajjajjaffe ne bakitaffe emiryango egyo tebagimanya, egya shahawat, naye nga gyegiri mbaki mu bavubuka. Ani olwaleero atasobola kulaba ekyabadde ejjinja mu nyegenyege? Ashababu wa shahwat. Tunuulira abantu ababadde mu kivulu ekyo mu festival, abasiyazi, abayaga, abawemuzi, abayambadde obwereere nga bwe baagala, abali mu bikolwa eby'obusengu. Ebyo bye mulaba ebyo shahawati ebyo, lam ya'rifuha abauna wa ajdaduna, bakitaffe ne bajjajjaffe tebabiraba, bamanya nyegenyege bajjajjaabo. Mulabe shahawati bwatutwala. Nalabye ku lupapula lw'amawulire olwa New Vision egimu ku mitwe emikulu bagambye nti over 1,000 condoms have been sold. Over 1,000 condoms have been sold. Condoms 10,000 ezisukka 10,000 n'enkumi ze zatundiddwa ku lunaku zikole mulimu ki? Zabadde zakola mulimu ki? Zina. Abavuddeyo nga balwadde ne be balwazizza bangi. Kiseera nyegenyege bajjajjaffe ne bakitaffe tebabimanya obwo buseere. Kati ashababu wal fitina, abavubuka n'ebigezo ebijja eri obulamu bwabwe bibatutte. Amasanyu g'edduniya naye ne gabaleka nga bonna obulamu tebasigaze. Okuyingira emitwalo 400,000 shillings okuyingira mu buyingizi. Oli n'agenda eyo n'alaba abakunama ne beegattira ku lubalamya lw'ennyanja, obwana obuwala obwawemudde. Ebyo byonna byonna byabadde, naye nga ki ekibireeta? Nti abavubuka ebyobwagazi bibasiseeyo. Bwe ziba nga kondomu ze zisukka 10,000 zitundiddwa mu kifo ekyo kimu, ate era ne zikola omulimu. Pozi buli paketi ebeera mbumeka? Taagalamu ebizebize, mbeera mbumeka? Olaba emiseka bumeka? 3. Allah Allah. Kale ashababu, abavubuka n'ebyobwagazi bibamalawo, bisaanyizaawo obulamu. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yagamba, wala taqa fitna, ekigezo tekisobola kubeerawo ne kijja ne kigwa
nga boolaba amasanyu ago agatutte abavubuka abaana abalenzi n'abaana ab'obuwala nga boolaba nyegenyege bwajja n'ebirala illa man taraka ma amara allahu bihi okujjako kwoyo alese ebyo allah byeyakola ki byeyalagira kasitooleka allah byeyalagira fitina shahwa ebyobwagazi ebyo byolaba birina okukusika awo n'ebyo huwa alladhi tamassaka yoyo ayenywereza bima amara allahu bihi kwebyo allah byeyakola ki byeyalagira fa inna subhanahu wa ta'ala amara bilhaq allah yatulagira mazima kugenywerezaako n'atuziyiza ebisobola okubeera nga bitutwala wa amara bisabri n'atulagira okubeera abakakkamu abagumiikiriza mu kiseera ekyokugezesebwa noga sisobola kuyingira mu ekyo nalabyeyo n'abantu abasoma be baleese ku tivi abakungu ba gavumenti bosobola okugamba nti baali badde mu ggwanga nga be bakumakuma abavubuka nga bali awo batudde mu maka gaabwe abantu bajja kubeebuuzaako nino osanga omukazi omukulu ataddemu empale omukulu ng'abaana abo baali badde abatuuza n'abagulirira nga bamusanga mu maka ge bamwebuuzeeko bwe baba nga abakuze mu myaka bwe batyo bwe bafaanana saasira abavubuka omuntu eyasoma alina eddiguli omukungu owa gavumenti omulamba ng'ojjoyozayoza abo abaseegu gwe yali badde maama oba taata ng'otudde mu makaago nga gwowabula ebiri mu ggwanga ate ffe tufuuse ensonga ga muharrik abongeramu amaki amaanyi n'okusapootinga please banemuleme kwonoona generation y'abantu generation y'abavubuka bwefa al mustakbal future temugenda kubeera kantu abantu bagenda kubeera mu future etaliimu kantu nga tekyaliyo bulungi naye sheikh alislam bn taimiya yagaa nti wala taqa fitna illa man taraka ma amara allahu bihi fitina ezo tezisobola kubeerawo okugjako abantu nga bavudde ku ebyo allah byeyalagira bane bagenda ne banywa omwenge ne bagula embizi oli neyebaka ku muwala awo emisana akawala ne kavaayo mu kawala akakoma eno ne kagaa kyetugenda okukola abasajja bammwe abali wano ebyo byonna byonna bijjidde mu generation eno etutta abavubuka ebamalawo kubanga ebitutta abavubuka bangi zaala atutta abavubuka omwenge gututta abavubuka enjaga etutta abavubuka masturbation etutta abavubuka okusiyaga kututta abavubuka obwenzi bututta abavubuka amasanyu gamazeewo abavubuka naye ashabab walfitna kikyetusibirira abavubuka abawangalira ku generation waswaya ki ezeetagisa ensonga esookera ddala mu ebyo bye tulambira abavubuka okubeera nga babyekwatako iyaaka weewale ng'omuvubuka an tatakallama fi lkadaaya ashaika walfitanu lwaqia okwogeranga ku nsonga ennene n'ebyo ebijja bigwawo n'obyogerako nga gwe omuvubuka ali mu generation eno okujjako ng'olina ebitende tulaba nnyo abavubuka batomera nga buli nsonga ejja bagyogerako abasibwa ne basibwa abattibwa ne battibwa abawaŋŋangusibwa ne bawangusizibwa nga n'olwaleero tebamanyikiddwako mayitire waliwo ensonga oluusi ezigwa mu ddiini yaffe ng'abasiraamu ng'abantu abaali badde basaanira okuzoogerako
bakugu mu ddiini ekiraze ewala. Naye nosanga nga buli muvubuka yenna ajja akwata muki muzindaalo. Kaffara man kaffara, akafuwaza n'akafuwaza, ajja bano mu ddiini n'abajjamu. Kati omuvubuka bakuga nti iyaaka weewale, oba oyagala osigaza ekitiibwa, an tatakallama fi lkadaaya ashaika, okwogera ku nsonga ez'amaanyi ennene, walfitanu lwaqia, n'ebyo ebijja bigwawo, okugjako ng'olina ebitendo bimeka bisatu. Ekitendo ekisookera ddala an yatakallama biilmin, bw'obanga oyagala okwogera omuvubuka yogeranga biilmin, nakumanya, with full knowledge. Buli wotaba na knowledge weewala ensonga ennene. Kati obusiraamu bwaffe bwawa kiringa ensonga bwenaaba wano kwalidina naye nga towangaalira wano n'otandika atojjogerako kuleeri naye nga tonnaba kutegeera kyabadde kitya, olaba wootomera. Kati waliwo ensonga abavubuka ze boogerako naye nga boogeza jahali, butamanya, ne beerabira nti aljahil, buli yenna atamanyi, ama abeera muzibu. Bw'oba oyagala okukuuma generation obeere wa mugaso, iyaaka weewale gw'omuvubuka an tatakallama fi lkadaaya ashaika walfitanu lwaqia. Ntegereza ensonga ennene zeewale. Waliwo ensonga esobola okugwawo nga si ya myaka gyo, nga si ya irimu gy'olina gye wafuna, nga teyeetaaga bayasalu na kugyogerako, nga si abahufaadu, nga si abasiraamu ba bulijjo, si abaziinyi, nsonga y'abamanyi abaliwo mu kiseera ekyo, abanywevu mu irimu, abasobola ogitunulira nga batunuulidde na biki ebisobola okuvaamu oluvannyuma. Naye obusiraamu bukugamba nti bw'oba oyagala ojjoogerako, kubanga mulimu abantu abatusekerera ne balaba ensonga gy'oyogerako n'ensonyi ze bakwata, ne bagaa nti ono si eyali badde akola ki, ayogera ku nsonga. Naye ekisookera ddala an tatakallama biilmi, buli wobanga oyagala okwogera ku nsonga gyogezeeko ki, full knowledge, gyogeze na irimu. Ekyokubiri an yatakallama biadlin, bw'obanga oyogera ensonga nga gwe omuvubuka gyogeze bwenkanya. Kubanga bino ebituusa oluusi bye tulimu ebyobusiraamu bitusika. Omuntu agenda n'alaba ekiwayi gy'atali nga waliwo ensonga eyakoleddwa n'agyogerako nga tagyogera muki, mu bwenkanya. Akoze obulyazaamaanya ku nsonga eyo. Busiraamu butugamba, Allah yatugamba wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Embeera z'abantu tezibasikirizanga ne zibawugula okubeera nga temusobola kubeera benkanya. I'dilu, Allah n'atugaa tubeere baki, benkanya. Kati awo obuvubuka bwe tugwira twogera ku nsonga oluusi nga tetukozesezza bwenkanya. Oli w'egindi, ensonga eyaguddewo yagudde ku b'egindi, n'otandika ojjogerako nga tokozesezza bwenkanya. Ekitendo ekyokubiri ku muntu yenna ayogera ku nsonga eguddewo, bw'obanga ogyogera gyogeze buki, bwenkanya. Ekyokusatu husnul qasdi, ekigendererwa kyo kibeere kirungi. Oyagala kulongoosa eri baganda bo, oyagala kulongoosa eri abantu abo, naye mulimu omuntu alaba ensonga n'atagyogezaako knowledge, wabula amala googera mudomo n'atagyogezaako bwenkanya, nga n'ekigendererwa kye si kirungi. Kati ebyo ebitendo bisatu bikulu.
ku buli nsonga yonna egwa mu umma. Beera n'ebitendo bimeka? Bisatu. Ekisookera ddala al-ilmu, gyogezeeko kumanya. Atamanyi alina kusirika. Al-jahilu a'ma, buli yenna atamanyi olubeerera abeera muzibe. Bw'oyinza okukkiriza muzibe akulembere, akulagirire nakasero, akutwale mu katale. Al-jahilu a'ma, atamanyi always abeera muzibe. Ekirala oba oyogera ku nsonga gyogezeeko adilin, bwenkanya. Toli wa ku Supreme Council, ensonga egudde ku Supreme Council, bw'oba ogyogerako gyogeze bwenkanya. Ensonga egudde nakasero, owa Supreme Council ayagala kugyogerako agyogeze bwenkanya. Ekyokubiri, abeere n'ekigendererwa ekiki ekirungi. Kasita ebyo ebisatu bibula, amagezi genkuwanga gwe omuvubuka ositukola ki? Sirika. Ojja kuwona kubanga ojja kutomera. Akanyizi temundaba wano, kisobola kwogera ku ttaka ly'Essembabule kuba sirimanyi, n'ebirikwatako sibimanyi, nina kulinda abo ababimanyi be nina okuwuliriza bagamba ki. Naye senga oli ambuuza ekibuuzo nanga aha, nawulidde oyogera ku ttaka ly'Essembabule, square meters ziri mmeka? Oyinza okuntwala we liri nogaa naye mpulira. Olaba oba ovudde ku maapu. Ebyo obusiraamu bye bitutegeeza. Ensonga bwegwawo beera neerimu ku yo, beera mwenkanya ng'ogyogerako, beera n'ekigendererwa ekirungi ng'ogyogerako. Naye ffe buli kyetuwulidde tukuba bukubi n'obaaga nga tumaze nakukola ki? Nakusanyuliza. Ekyokubiri, omuvubuka kyalina okubeera nga kitwala nga kikulu. Alayka bittaanni, beeranga olubeerera ng'okwata mpola. Alayka bittaanni, kakkana ensonga zikwate bittaanni, kusooka kusengejja. Weegendereze nnyo mu bigambo byo, tasarrufaatuka, embeera zo n'eyirimu yo ng'erimu taanni, okusooka okusengejja. Abamanyi bagamba bwe bati, ata ala nnaasi zamaani, omulembe gujja mu bantu, khairuhum fi diinihim almutasaari'u, ng'asinga obulungi eri eddiini yaabwe mutasaari'u, yoyo apakuka. Obwo omulembe tegutuukanga ne waffe, nga gwe tulaba alina imaani, yoyo muliro muliro, akwata omuzindaalo n'amatu ne gakola ki? Netugaa nti oyo alina imaani mutasaari'u. Tolaba olwaleero abantu be bagamba yaga twafiirwa mu zaati, twafuna omwana agenda kubanga mu zaati. Abamanyi bagamba bino ebigambo, ata ala nnaasi zamaani, omulembe gujja eri abantu, khairuhum fi diinihim, nga bwe balaba asinga obulungi eri eddiini yaabwe, mutasaari'u, oyo alimu okupakuka, tasengejja. Alayka bittaanni, kwatanga ki? Okyatambula, okyalina olugendo lunene, naye alayka bittaanni, beerangamu akakontrolinga. Kino ekizze abantu abamu bano abatuwuliriza batutomeza, bagenda ne bakuwaana gwe muzaatawo omulembe guno, muzaatawo atali gwe wasigalawo, n'opakuka, n'ovuma abakusinga emyaka, n'ovuma abakusinga irimu, n'ovuma abaali badde bakuyamba ne mu kiseera ekyobuki? Ekyobuzibu. Alayka bittaanni, amagezi genkuwa abamanyi nga baagatuwadda attaanni, kubeera muki?
mukwata mpola. Alaikum birrifq. Soka wetegereza ekikupakusa kiki. Ojja kukwata bubi ensonga otomere, oluusi ogyogere bubi nga kyoyogedde si kyekyo, ojje n'abantu abamu mu busiraamu. Oluusi omu akwebuuze n'okubuuza naga nti wabadde otegeeza ki wano, ensonga eri bweti nga gwogimanyi bulala. Kati alaika bitaani. Naye abamanyi bagamba nti ata ala nnansi zaman, omulembe gujja eri abantu khairuhum fi dinihim, nga asinga obulungi eri eddiini yaabwe almutasaariku, yoyo apakuka. Ogwo omulembe tegunnatuuka oba gwajja. Tulaba abalina imaani beba abapakuka, beba abatalina buleeki, beba abatasengejja, oluusi nga batutomeza ne tutomera. Bameka abatomera wano bwe bayoola abantu abo, yali usaafi. Abagendangayo ne basanga abavubuka abatabamanyi nako, naye olw'okuba imaani zaali nnya, ziri waggulu. Imaani erinnya ng'ekigirinyisa siirimu, obanga anywedde obutwa. Kasita imaani erinnya ng'ekigirinyisa siirimu, butwa bwennyini tampeko gyomize. Kakati ayuha shab, omuvubuka wenna wooli, alaika bitaani, ensonga zikwate nga mpola. Kwata mpola, kubanga abamanyi bagamba nti ata ala nnansi zamaanu, mulembe gugenda kutuuka. Khairuhum fi dinihim, ng'abantu gwe balaba asinga obulungi mu ddiini yaabwe, mutasaari'u, yoyo apakuka. Kino kiguddewo n'akyogerako, kino kiguddewo n'akyogerako, kino kiguddewo n'akyogerako. Kyamanyi ne kyatamanyi. Abantu nga bamugaa nti gwe awamaani, mwe mwekka be tulina. Baganda bange, ensonga kigasa ki okumanya tupakuka? Kigasa ki omuntu okubeera n'omuliro, imaani n'erinnya, oluusi najja n'asoma khutuba wano nga ya muliro, erina gyeraga, n'atasobola nakusaala jjuma, n'ayambala topi n'afuluma. Olumaze okukuma omuliro, ye ne yagira bw'ati, naga bayinza okunjoola. Ebyo bigambo biba bitugasa ki? N'asoma khutuba nga haran eyokya, terese muntu yenna mu ntebe. Olumala okumaliriza khutuba bweppa, n'ateekako topi, nga n'ejjuma tasobola kugisaala, ng'agamba nti wemmalire eswala bankola ki? Banjoola. Ye n'afuluma nga n'eswala tagisadde. Ebyo bigambo biba bigenda tugasa ki? Alaikum bitaanni, obukwata mpola, okwetegereza. Ntegerekisi ensonga endala, alaina an na'tabira bitaarikh. Abavubuka abalungi, alaina an na'tabira bitaarikh, ebintu ebizze bibaawo, histories ezizze nga zigwawo, tuzifunemu ekyokuyiga. Tubaddeko wano mu kiseera ekya fitina, hubisa man hubisa, abasibwa ne basibwa, kutila man kutila, abattibwa ne battibwa misana, bakuba amasasi ku street. Tufune ebyokuyiga mu history, ebizze bibaawo, ebizze bituusa ummeeno mu buzibu, tubifunemu ekyokuyiga. Bw'otayigira mu taarikhi mu byafaayo, tolina gy'olaga. Kati alaina an na'tabira bitaarikh, mutunulire ebizze bibaawo. Basheekhi baffe battiddwa, bantu basibiddwa ne babeera eruzira emyaka n'emyaka. Noono yennyini eyakava wano abadde ayogera ku muzindaalo, abadde ruzira emyaka egisukka mu 5. Abo bw'obalaba olwaleero nga babasibiddwa, gavumenti n'erangirira
negamba nti abo basibiddwa obulamu bwabwe bwonna notafunamu kyakuyiga. alaina an natabira bitarikh, ebizze bibaawo tubifunemu ekyokuyiga. bw'otoyigire mu history gyabaawo eri obulamu, obusiraamu buzze butya, fitina eno we yaliwo yakosa ki obusiraamu? Kubanga obuzibu tulina, mulimu abantu abanyumirwa mu fitina ezibeera mu busiraamu, abamu nga bazinyumirwa era nga n'abamu bazifunamu ssente, abamu nga bazifunamu ne manasibu ebifo. Nsaba Allah aleme kuntuusaawo ne baganda bange balimu bulungi aleme batuusaawo. Naye mulimu abantu nga fitina bujja banyumirwa, bambi abanyumirwa nga bannaabwe bali buzira, ne banyumirwa okufugamuuko era ne balaba ekintu nga bakyewulira, era abamu bafunamu ne mimitima egigamba nti senga tebavuddeeyo kati, naye nga beerabidde nti bannaabwe gye bali mu mbeera ya buyinike, obulamu bwabwe buli mu matigga. alaina an natabira bitarikh, ebyafaayo tubiyige. bano basevire abatusingako ku myaka bayinza okunyumiza olutalo olwaliwo olw'embwa, n'ofunamu ebyokuyiga. lwatwala bameka yakibanki basiraamu abaafu. alaina an natabira bitarikh, abavubuka tufune ebyokuyiga mu history, mu bintu ebizze bibaawo, bisobole okutuyambako okutambula. buli wotayiga mu byafaayo ogenda kubeera mulamu tolina kizibu. abaganda bagamba ate ayigirizibwa nnyina na kitaawe, ensi yemukola ki? emuyigiriza. atasobola kuyiga mu byafaayo bya busiraamu, ogenda kutomeza abasiraamu abalibeerawo ku mulembe gwo. songa endala, iyaka an yakuna kaiduka alhamaasu, weewale nnyo gwe omuvubuka okubeera nga ekikuvuga ekitambuza obulamu bwo hamaasi, kasigiri. tokkiriza kasigiri kukulembera. hamaasi matulubu, omuntu okubeera ne hamaasi mu ddiini kyagalibwa, naye tokkiriza hamaasi yeba ekkulembera. kasita onokkiriza hamaasi akasigiri kakukulembere, kadrivinga obulamu bwo nga ke kakukulembera, ogenda kutomera. alaika an yakuna qaiduka alhamas, weewala okubanga akasigiri ke kavuga obulamu bwo. kasigiri mukitegeere ekigambo kasigiri kitegeeza ati ekitegeezera kasigiri okukyamuka. weewala obulamu bwo okulaba nga okukyamuka kwe kukulembera, era weewala obulamu bwo okulaba nga jahali obutamanya bwe bukulembera. kasita onokkiriza okukyamuka kukukulembere. omuntu yenna alina okukyamukira awali eddiini, naye ate tokkiriza kukyamuka kukulembere. nziramu okubabuuza ekibuuzo kyekimu. oyinza okukkiriza emmotoka etaliiko mataala ekiro okukulembera ate gwaliko amataala? noga tuva Masaka ku mbaga, obudde bugenze, n'emmotoka yona teriko mataala, niyo ebekulembera. ffe tuveeko emaki? tokkirizanga akasigiri okukyamuka kukulembera eddiini yo. gwoba okulembera okakanya akaki? tuli fena bagamba bamanyi. yakulu doktor As-Sabati hafidhahullah yagamba sheekhe waffe yagamba nti la yuslih, tekigwana an yakuna alhamas, okubeera nga okukyamuka okwo akasigiri qaidan wa muwajjihan, nga kekakulembera omuntu kekamuwa directioni, wasaiqan lil insani, era nga kekavuga omuntu.
kasita onokkiriza akasigiri kakukulembere nga gwe omuvubuka owedde. Kiringa kukkiriza muvubuka shahawa obwagazi kubeera nga bwe bufuga obulamu bwe. Bangi abavubuka nga obwagazi bwe bubafuga, era oli agenda nagamba nti nsiiba olw'emmande n'olwokuna, naye ate bwensiiba obwagazi bwongera okusiikuuka. Oyo obwagazi bwe bumukulembera ne bwanaasiiba olusiiba lwa Daawuda tagenda kutaasa shahawa. Kasita naawe onokkiriza hamaasa okukyamuukirira kukufuge kukukulembere, olina kutomera. Onootomera otya? Ojja nakulaba abamanyi abakusinga nga tebalina kye bamanyi. Ekyo kyekituusa abavubuka n'okuvuma abamanyi n'okukakkanya abo ababasomesa. Temulabayo abantu ababuuza baseeka baabo abasoma ab'e Madiina bakimayo ki? Naye ng'agamba oyo e Madiina yakimayo ki? Talina ssomero limanyiddwa, we yali atudde n'akola ki? Naye olw'okuba alina hamaasa akasigiri okukyamuukirira kwe kumukozesa ebyo, n'avuma abamusinga emyaka, nakkakkanya abamanyi. Waliwo omuvubuka omu kyokka ky'oba olaba baganda bange, tokkirizanga hamaasa okukulembera, tokkirizanga jahali obutamanya bukukulembera. Omuvubuka omu yalaba sheekhe ng'awandiise ekitabo kirungi nga kyogera ku masala g'atakkirizaganya nago, n'ayimirira mu ddalusu nga bwendi wano, n'ayuza ekitabo ky'omuwalimu amusinga emyaka n'erimu ng'obatadde wamu, wallahi amusinga, n'akiyuza mu maaso g'abawuliriza. Ekyo kyekyo kasigiri. Naye nga gwayuliza ekitabo kyawandiise amusinga irimu n'emyaka, ali mu ddala lyamusomesa abo, kale newoba tokkiriziganya naye mu masala, okwata oti ekitabo muno kye yawandiika kye yateekamu obudde, n'okikwata n'okiyuzaamu. Kakiringa nze bwe nzijawo nenkwata ekitabo Baseeka Mazinga kye yawandiika ekyogera ku zakaatul fitiri mu mmere, ninkiyuza mu maaso g'Abasiraamu. Naye nga ono talina bye yawandiika. Omuntu wadde tokkiriziganya naye, sitegeezeza nti sikkiriziganya na Mazinga, naye mbaleetera kyakulabira. Naye omuntu akola atya ekyo mu maaso g'abantu? Hamaasa. Kasita onokkiriza hamaasa ekkulembere, ogenda vuma ba umara abakutwala, ovuma abamanyi abakusinga irimu, okakkanya abantu abakusinga emyaka, kubanga obutamanya ne hamaasa n'okubuguumirira kwe kukulembedde eri obulamu bwo. Kati iyaaka an yakuuna kaiduka hamaasa, weewale mulamu bwo nga bw'omuvubuka okubeera nga hamaasa yewaifiyaewala yekolera sitayiro mu ddiini. N'olaba taatawo akyali ku bidaa, Allah tannamuwa hidaaya, akyayaba ennyimbe, tahaliri azisoma, n'ogenda mu maaso ge n'omugamba nti muzeeyi, kikulu walemera ku bidaa zakuwunzawunza dda, nze ne bw'ofa sijja kutawaana kuziika. Oba n'olaba taatawo si musiraamu, oga ekikulu mukomba midaadi. Nze ntya n'okujja awakaawo nkugambye okusiramuka bikulemye, n'emmaali yo tonteekanga mbali gisikira. Oyo ki ekiba kimudrayivinga ekimuvuga maaso akasikira? Oba mutegeera bye njogera? Munansonyiwa okubabuuza, mubitegeere? Iyaaka an yakuuna kaiduka hamaasa. Dr. Sabiti yagamba n'agamba nti la yuslih, tekigwana, si kyansa an yakuuna alhamaasa qaidan, akasigiri n'okukyamuka okubeera nga ke kakulembera omuntu, wa muwajjihan wasaikan lil insaani, nga ke kawa omuntu directions. Ojja kuvuma akusinga irimu kubanga olina hamaasa.
ojja nakukakkanya omuzaddewo kubanga Hamas omulaba Allah tannamulungamya ate gwe abo betuvaamu abo tubasabire Allah abalungamye n'okubakola ku ddaawa esaana bilhikma n'amaki tokuvuma amazima tebagatuusa nakuvuma amazima ng'oyagala gatuuka eri abantu tebagatuusa nakuvuma nakuvoola amazima baganyonnyola bunnyonnyozi bil adillatu shar'iyya wal aqliyya n'amageza n'obujulizi obweyolese mu Qur'an ne mu sunna wa bil adillati al aqliyya n'okukozesa obujulizi obw'amaki n'omuganda taata tolaba nti basahaba nabo baayagala nnyo nabbi n'okumusinza ffe naye tebakuŋŋaana ku dduwa bweti ne bweti naye so si kuvuma omuntu olw'omuvuma oggalawo omutima gwe ogw'okutegeera naye alibadde akuwuliriza aba takyakola ki aba takyayagala kuwuliriza omunyiiziza n'omukuulako waya kati ekyo abavubuka kibalema okutuusa amazima bagatuusa nakuvuma iyaaka an yakuna qaiduka alhamasa weewala okubeera nga hamasa yekulembera tokyamuka omuntu akyamuka nairimu bw'oba onnyonnyolera mu irimu amazima baganyonnyola na bujulizi so si kuvuma ayiwa kyali challenge etukola ki etusumbuwa ensonga endala alaikum bil akabir abavubuka abalungi alaikum bil akabir mwekwate ku basajja abakuze ku myaka abalina experience abo nabbi yagaa nti albarakatu emikisa fi akabirikum girimu abo basajja bakulu abalina experience bekwateko nnyo omuvubuka yenna ayagala okutambula obulungi beerako n'abasajja abakulu b'otuula nabo bakuwajjahe bakuwe directions mwana wange tebogera bwe batyo mu bantu bw'obeera oyogera mu bantu toyogera ku mawanga g'abantu kugavumirira kubanga mwabo mwoyogerera mulimu ow'eggwanga lyeryo akabiru abayise mu mbeera ey'experience mubanyweze nnyo mu bulamu bwammwe bwe munaatomeragana abavubuka n'abavubuka temugenda kuwangula duniya mugenda kutomera mu kiseera kati alaikum bil akabir mwekwate kwabo abakuze abalina experience abasobola okuga nti mwana wange ekyo tebakikwata batyo bonna we tuli twetaaga abasajja abakulu abasobola okutuwabula mu nsonga ebimu babiyiseemu byotannakola ki byotannaba kulaba akati mu bikunsu byammwe byonna bye mulimu wano mu busiraamu waliya gye muli nga teri basajja bakulu bw'oba oliwo enakasero laba bulabi sheekh kamoko amiru ubba akubuulire byayiseemu umma byezze ng'etambula mu akabiru abo oli wa sipurimu genda ku sipurimu oli abasajja bakulu abagaa nti sipurimu eno tubaddewo mu nsanvu nga bagitandika nga weetuli bakubuulire olaba omuntu ne waaba agenze mu kampuni n'asangamu abaloddemu bakola ki beebuuzaako akabiru nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi hassanahu Nasiruddin Albani yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nti albarakatu fi akabirikum nikisajirina abakuze balina experience kiguli aludde wano amanyi byali biri asobola n'okunyumiza bayise mu bizibu ki kati nga gujjootomera bakakuwa obwa chairmani obuyumba bwonna obujja bage mujjeewo oba obwongeza sente gwosanze mu paaki nyono Sulaimaani omugjeeko omulimu genda osulawa gende wano mulaba akabiru naye buuza kubalina ki omugenzi Sulaimaani yakola emirimu gyawo atukolera kimu kimu akuuma kimu n'omanya kubalina mwebuuzenga ku bantu abakuze ne muba mukola kampuni teekamu ku bakuze muki abamanyi ebintu we bitambula
oba mutegeera ebigambo byange mulinga abatabiziga mubitegeera saagala ate byayi mubitegeera mubitegeera bulungi albarakatu fi akabirikum omuvubuka yenna ayagala okubeera successful mu bulamu bwe yeekwata ku bantu abamusinga ku experience abo mu masomero tubayita ba senior teacher ajja okukubulwabaga ebintu bitambula bitya kekiringera mu abakwata ebintu nammwe mwetaaga bannammwe abalina experience ababasingako abaludde mu mulimu mukwata mutya ebyuma babiteekawo batya mu ddakiika 10 bibanga biwedde weebuuze olwo oyagala okutambuza obuki naye ffe tubeera n'abavubuka bannaffe niwegaba maka geetaaga balina experience bano be muyita kkojja lwaki babayita bakojja kubanga balina ki experience naye kati wasa oyagala kuwasa ate obuuza yawe mukyala bamukwata batya obuuza otya yawe talina experience funa ba akabir abalina experience mu nsonga eyo kubanga noono gwobuuza yena n'okuseka naga mwana wa kitayi tutandikirewa byombuuza nga sibitegeera n'amaka gennyini geetaagamu abaki abakugu kati eddiini yaffe ebeerawo etya nga tetwetaagisa bakugu ng'ate muzimulaba umma yaffe embeera gyetambuliramu weekwate kwaba abakulu oba oliwo enakasero genda olaba abaludde mu umma ogende nti amiru umma muruta siraaje kawooya umma eno etambudde etya bakubuulire oli wa supreme genda mu basajja bakulu baseeko bedi kamulegeya basheekhe mubajje mufuti akubuulire n'omugo owangadde otya ku bwa mufuti tya nze abantu banvuma sikola ki siddamu naye kati gwe bajja ojja kuba wakabujjako bwe paba batandika okuvuma naawe ovume ozze omuliro abakubanga omusajja oyo yazze omuliro nga buli amuddiza omuliro azze bisenkanankana n'ebisigo wetaaga oba akabira bakunaga nti pakkana ebyo biggwa mutegere pointi yange albarakatu buli muvubuka yenna yeetaaga abasajja baki bakulu abasobola okuwabula mu buki mu bulamu ne bw'oba ogenze mu bizinesi funayo abakusinga ku bukugu abakuze akubuulire mwana wange bintu siwebate babikwata ekyawe otomedde ekyo tewali kyogedde olulimi lw'okozeseza mu bantu lubi ntegerese kyembalamira alaikum bil akabir abavubuka mubeerenga n'abasajja abasobola okubawabula naye munaabeera ne bavubuka bannamu tyobalaba neewuunyiza nnyo mu nyegenyege ng'ate abaali badde bawabula ate be bazze okukyusa ebyensuti kati ba akabiru b'omulembe guno ne bashabaabu tosobola kwawula abakulu n'abaki n'abato twagala kwenkana si ekyalibadde ekituufu abasajja abakulu kuwabula ng'abavubuka mugenda ne mubeebuuzaako emikisa girimu abo abatuludde nga bakuwabula ku nsonga ezimu ntegerekisi ekidirira ekisembayo iyaaka an tadkhula min daqaik masaili lilmi weewala obuvubuka okuyingira mu masala amanene bagayita daqaiku lilmi nga gamunda mazito weewala ogayingiramu agatali ga myaka gyo agatali gayirimuyo nga ki kubanga aga masala amanene innama yatakallamu biha ahlu lilm arrasikhun googerebwako bamanyi bali allah beyaga nti warrasikhuna fi lilmi ababbinkira mu irimu nga masala kyamanene kamasalatu takfir
ng'amasala gokaafuwaza. Abavubuka mugeewale amanene agatali gammwe, okuggyako ng'agoogerako mukugu muyirimu, amanyi dawabitu takfir, emitendeero egiyitwamu omuntu omukaafuwaza, amanyi shurutu takfir, obukwakkulizo bwokaafuwaza, amanyi mawani utakfir, ebigaana okukaafuwaza omuntu abimanyi, era n'amanya mata di lwe bakaafuwaza omuntu muayyan kinnoomu. Twewale mulemenga kutulaamu mu ddalasa, mukyamuke mugende mukaafuwaza ebyalo byonna, nolaba nasigala wallahi ekisajja ekyo kikafiiri, kikafiiri kyenyini ekiwedde mere, nolaba agweredde mu riba, logo oyo mukafiiri awatali kubuusabuusa. Mwewale nnyo atadakhul, okuyingira min dakaik masail alilm, kuyingira mu masala amazito gayiri, kubanga yatakallamu biha ahlu lilmu rasikun, ago googerebwako bakulu abamanyi. Nife tubuguma netukaafuwaza buli muntu, buli najja n'akaafuwaza omuzikiti n'agamba wano sirabawo musiraamu. Tembawulirayo abagamba nabaga nti e Uganda teri musiraamu, ate namala n'abagamba kimesola kusaala. Kale omusiraamu asaala, atali musiraamu asaala sheekhe. Naga siraba Uganda musiraamu, abasiraamu bali Gindi, n'akulagirira kyokka ate ayogere bye naye ali Uganda. Naga Uganda teri musiraamu, tulina kugenda mu nsi ya busiraamu. Aga amasala mugeewala abavubuka agokaafuwaza abasiraamu. Sitegeeza nti omuntu takaafuwala, omuntu akaafuwala naye ng'abamanyi balina bye basoose otunuulira, bamaze kwekenneenya ddi lwakaafuwala, amanyi tamanyi, akakiddwa ekyo kyakoze oba tebamukase. Katwewala okuyingira masala ago amazito agatali sayizi zaffe, ago gaba extra large, naye ba small size, medium size, mpejjesa ya salona naye akatambi nakawuliriza. Geewale anga osangayo omuntu niyasalona tamanyi kugisoma naye ng'amanyi okukaafuwaza, nga talina na juzu gy'amanyi mu Qur'ani wadde ogimala ku hifidhan wa tilawatan, naye nga mukaafuwaza mo, akaafuwaza buli muntu. Tetuli bakhawariji abagenda nga tukaafuwaza buli musiraamu. Omuntu akaafuwazibwa nga waliwo ebisooso tunuulirwa shariya bye yateekawo okumala okwetooloolwa. Kati aga masala manene nga masala ki? Masalatu tadlil, okudallala omuntu n'oba nti oyo muki mubuze, oyo mubuze. Masalatu tafsiq, amasala go gamba nti oyo mwonoonefu, ago gabamanyi, si gange, gabamanyi. Batunuulira shuruutu ne beetegereza amateeka ne bannyonnyola nga balina kwe basinziira. Masalatu tabdi', okugamba nti oyo muki munabida. Wa masalatu lkhuruj, amasala agaana manene ate gazikiriza abavubuka ag'okwewagula ku baki, ku bakulembeze, ag'okuva ku bakulembeze ne tubeewagulako ne tufuuka baki, bakiwaki. Ensonga ezo nnyanku ze zimazeewo irimu y'abavubuka. Kati mulimu abawulira nga baga nti abalayika bamuwadde ssente oba bazimbadde nkoleki. Olwo niyo yawulira akatambi nga ŋŋamba nti nga nyimiriza ddala lusuza ŋŋamba nti gavumenti yampadde ssente, ate nempa nyimirize, ate nempa ebadde nfunamu ki? Ebadde nfunamu ki?
kakati waliwo abasobola okuyanaga alabika nze ono teri asobola kumpasente zinzija ku ddiini tebakulimba omutima gwange mugagga nnyo gulimu obuwumbi kati osuubira okundeetera emitwalo 5 miliyoni kazibe 10 nti ojonjogeze bino kubanga mukabuli sigenda naawe ngenda mugogo ate tebakulimba ne bakulya ekinusu toli asobola okumpita okungulirira nga muwentera okulaba babagulirira genda ku muzindaalo ovume gundi kati nze nga mbeera mu ebyo ebyekijega ngompe 5,000 nzije nvume seeka gundi oba ompe miliyoni nti nvumirira ab'egindi ngamba agazaki ekinnya kyange kabuli Allah agenda kubuuza nti ebyo nze sibikola era tebakulimba ne bakulya ekinusu naye mbagamba iri bino ebitabo abamanyi babiwandiika dda batulabula abatunuulira yiri mbwetambula abavubuka twonoonye ennyo ge mazima tuyingira mu irimu etali sayizi yaffe nolaba akaafuwaza n'omutunuulira mbwe yawulira olw'okuba amanyi okuvunula oluwalabu ddayo osome ddayo tula wali abayivu obabuuzi kyova olaba mbage mutuule n'abantu abalina experience nembalaga buli kiwayi kyonna ekyobusiraamu waliyo abakugu baakyo abakuze muki mu myaka oli wa supreme genda olaba abakulu ku supreme bakuwulire bwezetambula oliwo enakaseru waliyo abagiruddemu babuuze olabe ebintu webitambula oliwo egindi naawe genda eyo naye mumale temuyingira mu irimu etali sayizi yamu waliwo irimu gyowulira omuntu nga si sayizi ensonyi nezikwata n'okumalako akatambike ngaolaba owulira ensonyi oga nti ekyo teyali kyogedde ekyo tasaanye kukyogera ekyasusse ayiseewo alaikum mwewale okuyingira mu masala amanene agatali sayizi yammwe zate ekyansobera ku ddiini yaffe ney'obusiraamu buli asanga yagitomera n'agyogerera n'agisomesa naye kizibu nnyo omuntu ataasoma kubala okusomesa oba okunyonyola biology gwataasomesa naye ebyaffe kasita omanyi okwogera n'okuvumamu awo nga bakuwa muzindalo nga bagawe sheekhu mukulu nnyo Kampala be bakwatiridde Kampala naye nga bambi otunuulira abakwatiridde Kampala batomeza butomeza baki bantu banaye mubyewale mufune ekitiibwa irimu eno erina haiba alilmu lahu haiba erina ekitiibwa kyayo si buli asanga yagisomesa lahu usulu wa qawaid erina emisingi erina principles kwetambulira naye mmwe buli avaayo ateekako ekitambaala ateekako ekiki ng'awalabula ng'afiisa ssenkagundi ng'afiisa ow'egindi ng'afiisa ow'egindi ng'oli akaafuwaza oyo agamba oyo mwononefu oyo agamba teyasoma abo tebalina imaani ng'abaliwo bakubamu allahu akbar n'otunuulira jahani kivula amage nti kullu jahil ama buli yenna atamanyi muki muzibe ensonga gye mbadde njagala okufundikira nayo gye nja okwogerako omulundi ogujja imalu liduniyaka muvubuka gwe wonna wooli kolerera nnyo ensi oteekeyo amaanyi okukola ove mu kusabiriza obulamu bwammwe mubutta lwa kusabiriza kyovula bayimaamu muyambeeku sekisiviiri n'akakiiko kamwe akalidina n'emizikiti gyonna bayimaamu bakumara abavubuka mubajjeemu omuze gw'okusabiriza oli nayagala annyonnyole imaamu mutegeeza abasiraamu erinnyo linnuma linnumidde wiiki bampeyo omutwalo gumu n'ekitundu gugwo omuzannyo mugujjawa gw'oli mu nsi tosobola kuseevingako ssente nti amannyo galiba gakuluma balikuula mu famire yo ne mubaamu gw'osobola otegeeza erinnyo era n'ojja ku masigidi bakubaira abasiraamu omulanga nti baagala kujja mu linnyo n'owo omukyalo olubuto emyezi 9 ne bamutuusa mu ddwaliro nga tolina wadde ezimugjayo noga ategeeza abasiraamu mukyala wange bamukwatidde mu ddwaliro bamanja emitwalo 12 yafuna olubuto n'atuuka okulukuza ku myezi 9 ng'olinda ki famire ye ebuliddwa emitwalo egyo baganda bo tosobola kukubirako ku bannyoko
nini mujja mu kiseera eri abasiraamu bategeeze bammanjala enti emyezi 8 kikulu ennyumba gyensulamu seeka ya bbeeyi ya mitwalo 48 ekikusuza mu yebbeeyi gyotasobola kusasula kiki genda mu yalaisi baganda bange abasiraamu ebyo byonoonya abavubuka emizikiti mugifudde butale. This is not a market. Mulina okukola n'amaanyi ofuna 2,000 terekako 10,000 si buli kizibu nti bakibikira basiraamu nobanga ogenda katwe nojja kwalidina nti nkutuddwako mukandaala sirina gyenda nga nekato olengerawo olina otasobola mulagirira nti ekato waawe era naye nojja mbasene bagaa abasiraamu tulina omutambuze musiraamu waffe agenda nansana atambuze ebigere funa omusiraamu owa boda amuyambeko mugaba abagende nansana mututwalire ono naye kino tukikubira abasiraamu omulanga imalu liduniyaka obulamu buno obwensi mubukolerera maanyi baniye tuve mu kusabiriza tuswala abantu batukeneka bano abawuliriza betujjamu ssente waliwo alina ekizibu ng'akitulidde emyaka ng'awulira ekyombo erinnyo omusiraamu erinnyo bannaye abasiraamu waliwo omusiraamu erinnyo limulumidde wiiki mutufunirayo omutwalo gumu n'ekitundu tuli mujjemu ogwo muzannyo. Abasiraamu mubayigirize bayige okukola mubayigirize bamanye okusevinga ssente nojja noleetera abasiraamu omulanga seeka tegeeza abasiraamu toyiya maama yaguddemu banfunireyo akasawo ka seminti mubadde ki ekyo nakyo bakitegeeza abasiraamu toyiya nnyoko waliwo atalina bizibu banaye ensi ejjudde ebizibu abantu bonna bali niye ebizibu ebyo ebyomuzannyo mubyejjeemu mu mizikiti mulemesa n'abasiraamu okuwaayo nga nze mpuliriza ekyo nti simanyi omukyala bamukwatidde mu ddwaliro yazadde bulijjo olinda ki olubuto olugwa bugwi n'owo omwana w'abendi olubuto nga ne ssente ezigenda omujja mu ddwaliro tozirina kati ngaomukyala awulira nti baawange yampa olubuto yagenze mu basiraamu bamusondere emitwalo 9 naddayo nakuwa ekitiibwa abaana akuwa ekitiibwa nga sezaalawo abeera mu muzikiti ng'alaba bakusituza batolere ku salaamu nga gogo yawa omwana we nga bakusondera ssente zigenda okujjayo omukyala. Baganda bange waliwo ebintu by'obuswavu saagala museke busasi ebitasaana. Mukyala omuwadde olubuto weetegeke okimanye nti azaalira ssente sevinga ofunye 5 sevinga kesatu. Nze lwaki mbeera n'akabokisi wange nenkasuulamu ebinusu nze nina mikwano gyange bayitirivu bangi naye tewaliyo olunaku bwe nali mukubidde essimu kinyambayo omutwalo naye ate nga mbeerawo n'enjala n'ennuma nesirya newanga oluusi nembaga mugumiikirize mbalina abajitirivu sisobola kukuba ssimu timpaayo ebiri muntaase nina ekinkutte omukyala ali mu ddwaliro fuba yepoyinti imalu edduniya bagikolerera sevinga ofuna 5 sevingako 2 naye omukyala n'omuwa olubuto gwe noonyumirwa kumwegattako kusanyuka kiro ebirala nobireetera abasiraamu bamukwatidde mu ddwaliro babanja emitwalo 7 nga ne wallahi n'akagoye akajja omwana wa munno akagoye akateekebwamu omwana omusiraamu oyo takalina wabula olwamu olubuto ye n'abuuka. Ebyo nga mujja mugamba seviri tegeeza abasiraamu waliwo omukyala manya nina omukyala ali mu ddwaliro yakazaala beetaaga emitwalo 9 yani seviri naye akwata muzindaalo bani muyambe omusiraamu mukyala we ali mu ddwaliro bakuyambira ku ki kyokoze at least omuntu agambe nti omukyala nabadde ensuubira ajja kuzaala bulungi bamusaze sente zenyo tezikola ki tezimmala bankwatireko naye gwe n'owa bubiri buto n'eddwaliro ery'emitwalo 9 golaname bulanami bagambe bazimpe aveeyo ng'omukyala awulira ebyo ng'akuwa ekitiibwa
nti n'omwana gwe twazaala abasiraamu bebanagamba bani muleke kuzanya ebigambo bino nabyogedde byo nekyengera. I repeat it once again, sibyogeredde wano wokka, ngenda mbyogera bwe bwenina eddalusu. Omuzannyo guyitiridde, nambira ku basiraamu kati bakubanjala nti emyezi 9 senga abasiraamu abo bagikusasulira egiddako ani agenda ogikusasulira ngaera okomawo? Ekikusuza mu nyumba gyotasobola kiki? Genda eganda, ekikusuza mu 48 sheka kiki? Nga oliyo 15 nga oliyo 2. Nze abasiraamu bano nabagambye abekyengera muli bajulizi, nava ekyengera nga nkyapangisa ngaenyumba ennemye nengenda mu 7 ekitemu nensula mu 7 paka Allah bweyaga ati nina amaka. Naye nga sirina musiraamu muziki gwenkyengera ngulinamu se ebitundu 95 nga sisobola kubaga nti munsondere sente za renti, nengenda gyensobola okukuuma ensa zange, nenzaalirayo abaana paka Allah bweyampa, nenzimba amaka. Era nina amaka buli alimu tapangisa. Naye mumudda mu muzannyo bakusondere emyezi 8 bagikubanja, ani anagikuwa? Egiddako okola otya? Buli omu amanye wakola ki kyotasobola. Ekikuyisa enkoko ngaosobola okulya akatogo kiki? Notule wadi mulinayo ki? Tiwali enkoko n'ebijanjaalo nekawo noga bampe enkoko ate nga tulina sente za nkoko, nomala okulya ne baga esente noga ninda amukwasira. Ekyakulisiza enkoko katolina busobozi bwayo, ebijanjaalo tewali. Nze Allah yankola era ndowooza gye twasomera kyatuyamba kikulu, ensotoka gye twali. Sirina situation mu dunia muli esobola kuwangaliramu. Ne bweba yakusiiba njala, ne bweba yakunywa mazzi, ne bweba yakulya mmere enkalu. Naye mwe abalina ekyejo bwekityo mwakijjawa? Mwalibadde n'ebyejo bwebityo nga mulina ababawa, naye ne mukaluubiriza buli kiseera abasiraamu. Ne bagenda ku Supreme simu naye bagamba mugendeko ku Alidina. Alidina beeremereddwa mwamukeko ku Supreme. Mubagambire ddala amazima, mumugamba amazima. Olina jana bagamba nkutuseewo n'omukandaala nti olagawa nti Katwe okuva wano sheeka wano wala tasobola kutambula kutuuka Katwe, ng'abantu batambula okuva e Kajjansi bajja kukola mu kibuga n'ebigere nga tebalina n'amaduuka. Mwene mugira omuntu mbwakutuddwako n'omukandaala nga mumutwala Katwe from here oludi Kampala to Katwe. Era ogwo omulanga ne mugukubira abasiraamu. Tulinawo Kasambu, tulinawo Kanaana. Musiraamu waffe agenda Katwe anaalyako n'ekyemisana abadde ki oyo? Bane mubeere serious. Eno generation mugenda gyonoona lwa bintu ebyo bya muzannyozannyo. Be serious. Owasiiza tolina busobozi, busiraamu bwakugaana okuwasa nga tolina siiba. Nino omwana ow'obwami olubuto emyezi 9 alusitudde bamutute mu ddwaliro bakusabye emitwalo 7 azadde bulungi tazirina. Wabula kanga nenjogereko n'abasiraamu bazimbi abantu mubayigiriza okuteekamu amaanyi, mubayigiriza. Ffe tubadde wali ku Madiina ng'etandika nga tukola misana na kiro naye nga bakuwawo sente meka n'okuminkiriza n'ogamba nti kuze bampa nja pangisaako ennyumba ey'omu7 naye nga tokkumidde basiraamu miki, naye nga wali ekyengera basiraamu bange. Era omuzikiti ngulinamu se ebitundu ebyolya ddala, naye sirina lwe nali nkaluubiriddwa nti bannaayo mumpeeyo omwezi nsasule omuki naye mmwe n'abantu abakumanyi ne bakulengera nga bakusoma twokusala tolinayo kale mukwano gwo bw'osobola tegeeza nti erinnyo linnuma mpaayo omutwalo 13 naye nakyo nokyagala bakibulira abasiraamu. Bane omusiraamu waffe erinnyo linnumidde kusibbi tusondeyo 13 balikuule.
tubadde ki bigambo ebyo mbibagambye lwa bulumi nakwagala kukuuma ekitiibwa kyaffe. Si buli ekitutuukako tulina kuba miki tukube emiramba wegisaanira eminene. nawe omuntu kyasobola oga nti alemereddwa, munnaffe yagudde ku accidenti, pikipiki takyakola ki, ali wansi okugulu, tumuyambeko, ekyo kitegerekeka. Ni waliwo ebintu ebyomuzanyi binajja naga sheeke bategeeze toyiya maama yagwamu afunireyo obusawo nakukyawira awo. Feza abamaama baffe manyi bwe zitunula. Waliwo ebintu byomuzanyi basiraamu nga tebisaana. Byombi bagambye omuba munyiigira munyiige kuba temuna kyemugenda kunkola, naye nze ntuukiriza amaki ate buli wendaga mbyogera bano bekyengera saabyogedde nembalinda wano kati enkya era nina wendaga nja kwogera semu message nakasero nja kubyogera semu message Mungu wantuusaayo. Abantu bave muzanyo obususse nolaba omuvubuka ow'ekitiibwa akubye n'ekikalo gwolabamu n'amaanyi gwolabira ddala nga wabuvunanyizibwa naye ng'ali mu bintu bya muzanyo ebyo abamu bagufuula mulimu. We ye point eno ebadde esembayo nti imal duniya bagikolera n'amaanyi tebagyebakiramu. Muyige okuseevinga. Ofuna 5 lyako 3 tereka emmeka 2 naye gwe zonna n'olya lumu noonya obuugi akawungeezi ne bakuwa ekigere nonyoka n'emmamba ebyo byonna olya byaki olagawa tereka olinga ali agenda okufa enkya ofuna omutwalo n'ogugulako emmamba ne bakuwako ekigere akawungeezi noonya obuugi nogenda oyita ku bikajjo nogenda n'ebikajjo ebisuse nolaba ebiberenge bye batulisa nogana be babimpe ku mutwalo gwofuna sheekhe. Lwaki seerekereza neŋŋamba enjala kamboneebone emyaka gyange gino 5 kanterekenga 5 zange zino Allah alikola ki paasa alinsaasira. Naye mwe temwagala kwerumya mwagala byakaweweevu muweweere nnyo edduniya ejja bakuba oluswanyo muweweere nnyo obulamu butwale kaweweevu edduniya ejja tukuba oluswanyo. Ebigambo byange subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.